Olugero lwaffe olwagamyuka omutezi nga twasemba kulaba ku ssuula ey'okutaano, twasembera kitundu ekigamba nti ebintu ebyalinga mu maka gaffe n'ebyo mukulu Ssebanakitta bye yatusomesanga byatuyamba nnyo abalenzi n'abawala ne tutuuka okuva mu maka g'abakadde baffe nga tetuwemuse. Kaakano nali nkomyewo ku kyalo ne mu maka mwe nakulira, ne kimpa omukisa okuddamu okubirowoozaako mu ngeri yennyini gye baabitugambangamu nga tukyali bavubuka. Bwe nabirowoozaako ekirowoozo ekyali kitakyangasa ne kinzijira nga kiŋŋamba nti singa nno oba nali nzikiriza mmange kyali anjagaliza ne nsoma busomesa, nandisobodde okutaasa abaana b'eggwanga bangi nga nkozesa bye nayigira awaka n'okuva mu maka ku mukulu Ssebanakitta. Essuula ey'omukaaga awava munno. Enkeera nabbalabbalako ku kyalo nga nnambula ku bamanyi n'okwejjukanya ku by'edda. Ekyasinga okunneewuunyisa ze nkyukakyuka ze nasanga ku Nnamaliiri. Abantu baali beeyongedde obungi nga n'ebibanja bisaliddwa obugujjuguju, ng'abasika bagenda beetundira okufunamu ensimbi ez'okwesiwa amagengere n'okugula ppiki eza boodabooda. Ensuku zaali zikanduse ng'ebitooke tebikyalabirirwa bulungi nga byonna bijjudde eggalwe n'essanja. Abo abaali bakyafaayo ku kulima baali tebakyatema nsalosalo mu bibanja, era nga ne ku kyalo tekukyali paasikalamu bwe twasimbanga okuziyiza mukoka okukulugusanga ettaka. Tekyewuunyisa okulaba obutooke ffe bwe twayitanga nnyoko yalimawa nga kati abantu b'oku Nnamaliiri bwe bayita enkota y'ettooke. Abakadde n'abavubuka bonna baali bafuuse bampaayo 10 nga basabiriza bannabyabufuzi ababakulembera. Buli kizibu kyabwe baalinga bakitunuuliza gavumenti, era ng'ebigambo twagala gavumenti etuyambe bye byali bifuuse omubala gw'ekyalo. Omwami ow'omuluka n'ow'ekyalo baali tebakyalina buyinza bukubiriza era okulaalika abantu okuba n'ennimiro ezaabwe n'ez'abeene. Abavubuka baali bafuukidde ddala balugoojamye. Kino kyeragira ku mizannyo gye baazannyanga egyali gitalaga bukujjukujju wadde okuleeta amaanyi mu mibiri. Baali bakubi ba ludo, amatatu n'okusiba emipiira. Ffe we twavubukira twali basambi ba mupiira, okwesa n'okumeggana, era nga muno mwe twayigiranga obukalabakalaba n'obukugu obwetaagisa mu kweyimirizaawo n'okutebuka ebizibu. Emizannyo egyaffe tegyaleetanga bukyayi wadde okubaako ne gwe gifiiriza. Nasaasira nnyo okulaba ng'ekisaawe kyaffe mwe twasambiranga omupiira kizise nga mulimu n'enkondo okusibwa ente. Ttiimu zaffe Mulajje, Kokonje Luyang ne Kisoga Peti zaali tezikyawulikika. Abavubuka mu kifo ky'okusamba omupiira oba okugulaba bansalangawo okugendanga mu bibanda okulaba ogwo oguzannyirwa ebweru. Ekirungi gwabayambanga okusanyukamu n'okwerabira ebizibu entoko bye baabeeranga batubiddemu. Ekibi gwabafuula ekisiikirize ne batuuka n'okweraba nga bannannyini ttiimu ze baawagiranga. Wano we najjukirira n'ebigambo omukadde wa Kataayi bye yatugambanga nti bwe mutaakole nga mukyali bavubuka, ekiseera kirituuka ne mutandika okukola, naye nga ku luno muliba mukolera omuvubuka bwe mwakula naye eyalabuka amangu n'atandikirawo okukola. Mukulu wa Kataayi ono yali muliraana waffe ow'omu Ddembo ng'alina n'ebbajjira awaka. Oluusi yatuyitanga n'atuyigiriza okubajja, era abamu ku bannaffe nga Kasimu Kyewalabye bwe yamala siniya ey'okuna n'asalawo okugenda mu tteeko afunire eddala n'ebbaluwa
nga n'ejjebuli eno gwe mulimo ogumuliisa ate nga n'ennusu emuyitaba. Wakataayi yatwewaza nnyo okukuba zzaala n'okulera engalo ng'agamba nti entuuyo z'otatonnyesa ng'oli muvubuka ziritonnya nga maziga ng'okuze. Natuukako n'ewa 𝑘𝑒𝑧𝑖 gw'ayambadde bwe twazirunda era nga ye yali asikidde kitaawe kifo omusana. Ekibanja kya kitaawe yali yakisalaasala dda obulere ng'asigadde mu kawugiro era nga n'ennaku agiyonka butaaba. Mu buto bwe kitaawe yamwagala n'akamala, yamuguliranga buli ky'ayagala ate nga takola kalimu konna waka. Kifo omusana yali tayagalira ddala muntu yenna ku kyalo kunenya ku mwana we wadde okumulambika mu nsa ekyalo kye zaali zikkiririzaamu. Omwana yafuuka mawale ne bato be ne bamugoberera. Amalala n'okwemanya bye yayolekanga ne ku ssomero byamulemesa omusomo n'agobwa ng'ali mu siniya ey'okubiri olw'okutegeka akeediimo k'abayizi nga bawakanya eky'okubakeezanga ennyo ku maliiri n'okubalimisa mu nnimiro y'essomero. Gw'ayambadde yakulemberamu banne bakiwagi ne bavuga loole y'essomero okugituusiza ddala ku nnyumba y'omukulu w'essomero. Baamukwata ne bamuyingiza mu loole ne batikkako ebintu bye byonna ebyawaka. Baamutegeeza nti baali bamuwadde tulansifa nga bamutwala ku ssomero kkome high school eryali lisangibwa enywedde Marra. Baamuvuga ne bamufulumya essomero, oluvannyuma bo ne badda era ne baanirizibwa bannaabwe mu mizira egy'ekitalo. Gw'ayambadde ne banne baagobwa mu ssomero ate ne kamiisona w'ebyenjigiriza n'abassaako ekiwandiiko ekyali kibagobera ddala mu muyungo gw'ebyenjigiriza mu masomero g'omu Uganda. Gw'ayambadde bwe yava ku by'okusoma ate nga n'awaka yali tatendekeddwa kukozesa mikono gye, n'atandiikiriza mpola okwesiwa amagengere n'okukuba zzaala. Newankubadde nga gw'ayambadde nali musoloobyeko nnyo naye yansanyukira nnyo, emboozi n'egwa amakerenda ne tukisimba ne kiroka. Twejjukanyaamu ku by'obuvubuka bwaffe, tumanyi kaabula kata naffe atulemesa okusoma. Nzijukira olunaku taata lwe yatulagira ne mukulu wange Badru Ssemwezi okutwala ensawo z'emmwanyi nnya ku sitowa y'omwami eyali akaziddwako erinnya erya Mmemba, olw'engeri gye yakubirizangamu abalimi okuyingira ebibiina eby'obwegassi basobole okuyambibwa n'okutunda ebirime byabwe ku bbeeyi eyeegasa. Twayingira mu sitoowa ne tusenayo ensawo nnya nga bwe twali tulagiddwa era ne tutandika okuzisomberera ku kagaali maanyi ga kifuba. Twali twakasombako ensawo 2 zokka. Gw'ayambadde n'atulengera era n'atusaba tumutwalireko ensawo ze 2 ku sitoowa, oluvannyuma tugabane ssente. Naffe tetwassaamu kantu wabula twagamba bugambi nti ddungu ayizze ate nga n'ekigabira omunaku kiyiwa mu vvu. Emmwanyi zonna bwe zaggwa okupima, Ssemwezi kyeyava ategeeza owa sitoowa nti taata agambye nti tuweekyo ssente za nsawo emu, ezisigadde alizifuna lw'aliyitako mu ttawuni. Mmemba bwe yeekuba munda okuggyayo ssente, kyennava nzijjukiza Ssemwezi nti ssente twagala za nsawo 2. Mmemba bwe yafuluma ne ssente mu ngalo ate olwo Ssemwezi n'amugamba nti mukulu tusonyiwe, ssente baatutumye za nsawo 2. Mmemba bwe yawulira bino n'agamba nti yii baana bange, kiki ekibakozesezza bwe muti? Kale muddeeyo eka omukulu mumugambe nti nzija kuyitirawo akawungeezi ye kennyini annyinyonnyole bulungi. Twagwawo ekigwo era n'amadda kaabula kata eggaali tukulule enkulule nga tuwulira tuweddemu endasi. Bwe twasanga gw'ayambadde ne tukamutema nga bwe tugudde mu ntata, mwana mulenzi ne kimwegalika.
yayomba n'akula nga kw'atadde n'okutulangira obusiru obutulemesezza ssente ezibadde zizikukunadde nga lumonde mu kikata. Kale mbadde ndowooza nti mmwe abaasoma mumanyi okubala naye muyinza mutya okusiruwala ekyenkanidde awo. Yatambula n'addayo ewa kitaawe ng'agenda akolima, akontola wamu n'okwesooza. Nga tutuuse eka, abakulu baatwebaza omulimu gwe tukoze naye nga ffe ekitusimoola munda ffe tukimanyi. Ebya mmemba okujja akawungeezi tetwabinyega, gw'ate nga bye biriwo ebyo bye twali tugenda okweteteggula nabyo. Ye ate gw'ajja obuwafu. Twali tuli awo akawungeezi nga tuli mu ssaaza tukama, mmemba n'agoba bumale obusonzi bwekunya. Bwe yakuba kengere n'ava ku ggaali, nagiwulira ng'evugira mu byenda n'enjoka n'esandika okunsala. Yayingira mu ddiiro taata mwe yali asomera amawulire n'akamutema. Ekyaddirira kwali kutuyita tubitebye. Mmemba ye yasooka okutusimba ekibuuzo nti, "Baana bange, mwaleese emifuka emeka?" Nga bwe bagamba nti gunsinza ali wa bitono, twamuddamu nti twaleese ensawo 6 naye ng'ebbiri zaatuweereddwa gw'ayambadde tuzimutundire. Okwogera amazima kwatusonyiisa naye ne batugamba twegendereze nnyo emikwano gye tulonda kubanga bajjajjaffe baayogera mazima nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Bwe nava ewa gw'ayambadde ne ŋŋenda ewa Katajjwa nabo mbabuuzeeko. Ewa Katajjwa twasiibirangayo nnyo ekkwenyu lya ffene n'ebikajjo bye yatugemuliranga ne tweriira. Era ewuwe we twayitanga okugenda ku ttale okutyabayo enku oba okukuula amagudu, bino nno byalingako emizizo gye twasangamu ennyo ekitiibwa. Bwe wasanganga amagudu amamansireko obusubi nga togakuula, kuba kyabanga kitegeeza nti galiko nnyinigo eyakusoose okugalaba era nga tegannatuuka ku bunene bw'ayagala. Bwe wasanganga enku ensite nga nazo tozisenya kubanga kyabanga kitegeeza nti ziriko nnannyinizo eyazitema nga mbisi n'azirekayo zimale okukala. Emizizo gino gye gyatutendeka n'okutuusa kati ne tuba nga tutya okukwata ku nsimbi z'abakama baffe ne bwe tuba nga twandibadde n'obusobozi obujingajinga ne tuzibuzaabuza nga tukozesa ekkalaamu. Kikuba ensonyi okulaba nti ku mulembe guno eddiini zifubye nnyo okuvumirira emizizo n'obulombolombo bwaffe nga tezisoose kufaayo kumanya magezi amakusike agagendererwangamu. Ewa Katajjwa, mutabani we George zimwanguyizza ye yannyaniriza. Neewuunya nnyo okumusanga ewa kitaawe kubanga omulundi gwe nasembayo okumulaba yali akolera mu Uganda Trust Bank ng'omubazi w'ebitabo. Yali apangisa mu Kakungulu Estate nga yeevuga era ng'alina omukyala n'omwana. Naye kati yali asula mu buzigo bubiri obwali bukookeddwa ku ffumbiro lya kitaawe. Namungi w'ebintu eby'ebbeeyi ebiyinza n'okugula ekibanja wamu n'okuzimbako akayumba akatonotono yali akkatiddwa mu ddiiro era n'emmotoka ye Toyota Premier ebikkiddwako ettundubaali. Mu kutwalira awamu obulamu bwe bwali buwaanyisiddwa nga buli kintu kifuuse kyakifuula nnenge. George yannyumiza nti y'omu ku bakozi abaasalwako nga UTB etundiddwa. Akasente ke baamuwa olw'okusalibwa ku mulimu kaggwaawo ng'apangisa ennyumba n'okulabirira amaka ge okumalira ddala ebbanga lya myaka 2. Buli lukya yakeeranga okunoonya emirimu naye nga tegirabika.
bwe yalaba nga busente bumuweddeko n'asiibula banne bwe baapangisanga mu estate n'abategeeza nti azzeeyo mu kyalo kubanga ekidiba kidda wa bookyo essaaniiko mu lusuku. Banne bamuwa kabbo ka nseko ate nga bwe bamunenya olw'okuba n'obwongo obukutte ayisi. Ku nkomerero baamugamba akeere ennyo nabo bagende bamufunire omulimu mu kampuni mwe baali bakolera. George ne banne babiri baakeera kulinnya takisi n'ebatuusa mu kibuga. Baagula empapula z'amawulire, beesimba ku katale e Nakasero ne batandika okuyisa amaaso mu mpapula z'amawulire era munnaabwe baamutegeeza abeere mugumiikiriza kubanga baali balina gwe balinda. Yaguma ye ate nga yandikoze ki? Baba baakamala essaawa ng'emu mu kifo we baali bayimiridde ne zireeta omukyala eyali yeevuga mu mmotoka ye Pajero eyali ekyali embisi. Omukyala yagisimba ku bbali n'agisiba enzigi n'amadinisa ne yeesogga akatale. Mu bwangu ng'obw'empungu banne baggulawo mmotoka nga beeyambisa ebisumuluzo ebijingirire ne beekuba munda ne bagenda. Baamuleka mu malye natya kumpi mazina kutandika kumuligita olw'engeri gye yalinga agigumira n'okukankana. Nannyini mmotoka bwe yava mu katale n'alaba nga waabadde alesse emmotoka waliwo lya mpiki n'atema omulanga ogwasamaaliriza buli omu. Emmotoka yali mpya, yali ya looni ate nga yali tannagissa mu insurance. Yakaaba ng'asindogoma nga bw'alombojja bino byonna ng'ate n'amalusu bwe gatonnya okwegatta ku nnyindo ezaali zitiiriika nnyirinyiri. Nkugambye zimwanguyizza bw'akunyumiza ebyaliwo ku olwo olowooleza ddala nti byabaddewo ggulo. Abaserikale nabo bajja mangu ne batandika okubuuza abantu naddala ab'amaduuka n'abaguzi abaali beekumye mu kifo ekyo. Kano nga bwe kaali katale tewaaliwo muntu yeetegereza bulungi babbi kubanga buli omu yali ku lulwe ng'apatikana na dduniya. Ate ng'akatale bajjajjaffe baali baakaggyako n'olugero olugamba nti akatale tekayira kavunaana muwendo. Ekitegeeza nti ebibeera mu katale olina okubigumira kasita weegulira ekiba kikututteyo. George yalaba biri bityo n'asalawo okuddayo eka. Kyamubuukako okusanga banne nga bali waka nga walinga awataliiwo kyali kibaddewo. Baamusaba abawa alipoota ku bintu byonna ebyaddirira nga kye bajje baveewo. Buli kye yababuulira bankisanyukira nnyo era ne bamugamba nti baali tebannafuna muntu asobola kwekaliriza bulungi nga ye bwe yali akoze, era wano we baamutegeereza nti ogwo gwennyini gwe mulimu gwe bakuwandiiseeko era ng'empeera yo ejja kubeera nga kimu kyakuna ku buli ssente ezinaaba zitundiddwa ku buli mmotoka. Baamuweerawo shiringi akakadde kamu nga bwe balindirira ceeke omugagga gye yabawa emala okukula. Akawungeezi ako George yalaba banne bagenze okucakala n'apangisa loole n'assaako ebintu bye taddaata n'evuga ng'edda mu kyalo gye bamuzaala. Akakadde k'ensimbi ke baamuwa kaamuyambako mu kusenguka. Emmotoka ye yagijjuza amafuta n'agisimba mu muti gwa ffene ogwali okumpi n'oluggya ewa kitaawe n'agibikkirako awo ettundubaali. Busente obumu yabuwa abapakasi okumusaayira ekibira atandike okusimba olusuku. George yantegeeza nti singa teyeetegula mangu kabinja k'abavubuka bano singa kati naye zembuyaga ezikaza engoye kubanga banne bonsatule battiŋŋana bokka era ng'enfa yaabwe yagisoma mu mpapula z'amawulire. Abavubuka bano baatuuka ne babba emmotoka y'omuntu eyali tabbika.
Mu mmotoka eno baasangamu omudidi gw'ensimbi ez'amawanga g'ebweru. Bwe baatuuka eka, omu ku bo n'agenda ku kaduuka okugulayo ebyokunywa beesanyuseemu n'okujaguza olw'omukisa omunene gwe baali bafunye. Yagenda okugula ebyokunywa. Bwe yatuuka eyo n'afuna ekirowoozo eky'okusiwa emmimbiri mu byokunywa bya banne alyoke yeekome yekka omunyago guno. Mpozi ate ne banne nabo baali bafunye ekirowoozo eky'okumutuga ng'akomyewo balyoke bagabane bokka ensimbi zino ezaafuuka kagumba weegoge. Olwamulaba ng'akomyewo ne bamunyoola ensingo ate nabo ne banywa kanywe okawulire munnaabwe gwe yali abalungidde mu byokunywa. Bwe batyo bonna ne bazikirira, ekivundu kye kyabalanga. Poliisi yasamba oluggi n'esanga emirambo n'obutitimbe bw'ensimbi. Ebbaluwa z'abasawo abaakebera emirambo ze zaakakasa nti ababiri baafa butwa ate omu n'aba nga yatugwa butugwa.